Abantu mu kifo ky'okubeera mu biseera ebizibu ne weekubagiza obwongo bwe busaanye okutambula. Era mu some of my comments nti nze buli lwenyiiga lwensinga okukola ebintu ebirungi. Mwatu buli lwembeera mu ssanyu nti enteeza ezaazadde nga kirungi nnyo awo batompadde bwongo bwange kutambula. Ekitegeeza ebisoomooza tetulina kubitya. Ebisoomooza bwe bikujjira kankuwa ekyokulabirako nti lumu nasimba ensuku ekaazi nga 7. Lwaliwo banana bacterial wilt mu Western Uganda. Nalina olusuku ekaazi nga 15 ne lunkoleranga million 2 buli mwezi. Nengamba kino kiteebye. Nensimba ensuku nze olw'okubanga ndi practical era abantu programu eno bajja gigoberera. Nasimba olusuku e Nabalanga, nasimba mu Lusanje ensuku 2, nasimba enkulagirire, nasimba emagogo ensuku 3. Nenkibala nze mu kibala ekyange nti wano wentuse kati nkiggadde. Kuba nali mbaze nti nja kufuna wakati wa million 6 ku 100 buli mwezi. Mu nsuku zange ezo mu myezi okuva emyezi 9 kuba nasimba ebitooke babiyita mpologoma ebikulira mu myezi 9. Nensima ddamu nempisa mu pipe z'amazzi nembifukirira nembuwa buli kimu. Ddala kyatuukirira amatooke gaatuuka. Newe gaatuukira kumbe nga n'ab'embalala nabo baafuna subsidy ne babatwalira bu tissue. Amatooke ganyengerako nayingizanga loole mu kibuga wali Namugongo. Loole ennamba eyafuuse enkota 405 ne gajengererako ne gavaamu emitwalo 45. Ekintu ekyo kyankuba wala nnyo naye nga bwe gambye nti nze ke kakutanda n'onsoomooza n'oŋŋamba otosobola okukola kintu ekyo. Ze gwolaba ensuku ebitooke nabijjamu. Bino nobitema? Nebijjamu. Kati loose ezo ebyo bikanga abantu era abantu batya okugenda mu bulimi. Kati anti awo movingira forward. Awo nze I moved forward ne neeyongera kukyala eggula ttaka ddala. In fact awo nayongera okugula ettaka eddala. Yes, nenkyusa mu kye nali. Nalekamu ezimu ensuku ez'amatooke ag'okutundako amatonotono ezandi okumpi. Ezeewala ne nzikyusaamu.